Masaka twakomyewo kati ebya bedi fe tetusobola kumuddamu naye twamulagako nti empologoma ziba ziyitawo bumyu ne bwe bukaaba omutwalo mulamba busigala ku byakaaba bukaabi twamugamba abedi ti empologoma bwe ziba ziyitawo lion is passing obumyu luyinza okuba omulanga ne bwe buba emitwalo 5 tebuba na impact. Kati fe twagenze ne tukola laale ne tugamba tulinayo ne bakandidate bafeeyo what they do bali bawadde ovuuka bwa boda boda nga bwewaga mbusimanyi bano bayite munyonyi twayise munyonyi kati oyo okugamba mutwasombye abantu wegenda omugambe naye asombeyo ababe naye alinayo olunaku lwa mukama we kubanga kati ye mwogezi wa mukama we naye asombeko akirabe kubanga nze ssebo mukama wange nange nagenze ku lwange ng'omukulembeze mu region eno okubuulira enjiri sina muntu yampadde mafuta sina muntu ya influence nze naye nagenzeyo ng'omuntu ow'enkyukakyuka nga ngenda okulaba kiki tulina okwogerako eri abantu basooka kwewagawaga bano tebajja kujja era omusajja twatuuseyo ne mu kitundu kyewaabwe bamwebuuza nti tumulaba ku TV e Kampala gyawagira twabuuzizza amaka ge gye gali ludda ne batugaa yakajjagulaawo ennyumba ne tubuuza ne tuseka n'okuseka yakajjagulaawo ennyumba naye bwe babeera eno e Kampala beewaga n'oyinza n'okulowooza nti ekiri eri okutuuka ku gurawundi yadde okulaba yakavubuka ka booda akenyenyanyenya nti mujje eno nabo obusajja bwagaye nti naffe baali batusasudde tujje twogere ku social media nti temujje eno naye naffe tulaba ekiriwo kubanga iso yabadde tututte ffe twabadde tugenze kubabuulira kiki kibalina kukolebwa mu budde obutuufu talina maanyi ate mwe mwagalabyeko amaanyi teboogera mwogere ogalaba ku ground ekisaawe kyajjudde nga n'erinnya lye teryalyogerako okujjako tugaa nti omusajja alya amaanyi galye naffe twasooka omuwoningirawo in the beginning ne tumugamba nti gwe bakuwagawaga you are nothing especially here ne yeekweka emmengo ne tumuga emmengo gye weekweka si gwe muganda ennyo ali awe yeekweka emmengo ne batandika kati bagezezaako owokwekweka wangi kati ekiddirira tetumanyi wagye bajja kwekweka gwe nkugambye ti naffe twagala ng'omuntu ow'amaanyi mu kitundu akoleko ku at least half of laale gye twakoze so kati bano babeera eno Kampala ne batiisatiisa mbusimanyi bw'osala lwera tojja sala lwera n'osala lwera tolabayo yadde awanika mukono n'okimanyi tojja kusala nyendo n'otuuka eri n'ogira people power nga tolabayo nayambadde tisaati ye nabadde simulabako natambudde nga sisobola kumulaba nga nabo bagamba munnange kati poliisi yo bw'eba etuganye yaddembe okutugaana naye ffe tujja kukolebwa ekyo ekitukakatako mu mateeka kubanga nga poliisi etuwa nsonga kyezigaana okubisalaale ng'abakulembeze of course tugoberera amateeka naye n'amateeka waliwo amateeka amakyamu gowa kubanga kakati batuyisizza mu byalo eyo ne tukkiriza ne tugaa katuyise mu byalo mu kisaawe ky'omukyalo eyo gye tuba naye era abantu ne bajja bangi kati ate ompisizza mu kyalo ntuuse enkozi ebyange ate oba okyanoonyaako ki ekirala kutandika okuleeta amateeka nti simanyi temuddayoko abo baafudde babale bagenze omusiraamu omuli agamba inala wajihuna ng'ava ku mulwadde manye yagenze abo bagenze tebalina impact kugambye nze nabaddeyo mu kitundu kyabwe gye beewaganga bampuuga n'Abedi Bwanika ne mbabuuza nti bano bebadde beewagawaga bo baliwa ye abawagizi baabwe bebaliwa nga sibalaba nako kakati abo political careers zaabwe baziziika kasita otabeera olina okuwuliriza abantu bagamba ki wuliriza abantu owuliriza buno obuvubuka bukulya mu ngalo obuvubuka obulya mpuuga mu ngalo n'emikwano gye gyalya nazo bamulimba nti w'amaanyi netumuga tolina kyoli wano era you cannot be ekifo kye yalina eky'amaanyi eyakimwe yali Kyagulanyi bwe yatuukawo wali ne bamuwagawaga eri n'alowooza nti w'amaanyi netumuga tolina kyoli oba oyagala okumanya nti tolina kyoli genda okubeera ale naffe tukubireko wano laale kati yagirabyeko eyaffe era tulinda ye nga mwe ab'amawulire nammwe mubadde bamukuba mu Sudia mbusimanyi mbu wano mu Buganda mbusimanyi bu w'amaanyi era ono bamugobye ennuupu egudde musajja w'amaanyi nanoonyezaako ojja kunoonya nga n'ababaka aba palamenti ababadde bamuwagawaga wano nga tebawerayo na 10 gyagenda okukola omukolo gwe so kati ffe tukugamba
bantu abo abakulembeze bawulirizenga abantu bagamba kiboba okoze ensobi ne bakugamba nti waliwo mistake gy'okoze wuliriza nnyo nga tonnaba kuwaganyala maybe mukuwuliriza okwo osobola okukola ekituufu abantu bawano bangu nnyo basonyiwa mangu kubanga ffenna tetuli bamalayika naye bw'owaganyala naye simanyi mwogedde ku waffe ow'ekitiibwa kimanyi wakitiibwa kubuuza owakitiibwa muki era ekitiibwa kyo kikoma wa wokitandikiza kuba oyinza okuba ow'ekitiibwa oba yakuyita ow'ekitiibwa ng'omuwa ku ttooke lyo lyojja mu byobufuzi nga bw'ojjayo muwaako kati omuntu wa bulijjo ono kyasinga okwagala mu kulaba ng'omulwanira ku services azifuna oba okoze ensobi wetoowaza kubanga mu bukulembeze mwonna abantu bakola ensobi ne response gye bawa eri abantu baabwe yematalinga mu buddo bibeerako nti nisakyeddde ababaka bateesa bawe ba commissioners 1.something billion kwekitakola ki ekitaliwo so bwontuzamu ebyo mbu waliwo mubaka yagambye mabaka tebasoma is entitled to his own opinion kati nange okumulaga nti nonsoma agenda kitugireyo ku Hansard ndi ababaka ba debating ebyo ffe tubimanyi nti basobola okuza ebbali ne bakugamba genda oyogere kino oyogere kiri naye nawe baba kugambye osooka okusengejja ku kye bakutumye kati bano bo ba commissioner lwaki tebajja ne beerwanako ne bagamba nti look here ba commissioner bennyini abatwala omudidi gwabwe babe bavaayo commissioner agambe look here on such and such a day we debated on this matter of service awards and we passed it basing on evidence nebino ebyokwashuminga nti because tubeera ne volumes zinene eza matters ne tetuzisoma kati ero n'okumanya ebyo biba related nga nekwolaba kati koligenda zireetebwa ku last minute tebayo otunula ku kino olya order procedure nga bakubuzabuza basobole okukiisawo naye ne bw'oba oleese koligenda era esigala oli amanya nti kino nga tetwakitegeddeko bulungi so kakati mu budde buno there is no member of parliament you can fool that at whatever time we have ever discussed about service awards let that member produce it with evidence let her or him go to the Hansard and produce that debate from the Hansard which is not there. Kati opposition ali mu kukikuba yetise musalaba gwe nze ndi opposition netise musalaba gwange si buli gwolaba yambadde koti opposition nti opposition kubanga gwoyinza okulowooza nti buli gwolaba mu opposition tulinamu bamagwaya bangi abateeba mu opposition nga opposition newe bituuka ebiseera ebyokuteeba ateeba mugole opposition kati abo tubalina bangi tulina ne bannaffe abaliyo nga bakwano nnyo baba n'abasajja abeegabira n'abakyala abeegabira ssente zino kati gwe bakuwadde ofuna ebyo byonna omubaka wa palamenti byafuna nga commission obifuna in addition ng'obifunye emmoloka byonna obifunye omubaka byenfuna in addition ne tukuteerawo ne special privileges eza commissioner tukuwe motoka tukuwa amafuta buli kimu kyonna of course ebyo nga tetubifaako because those are privileges of a commissioner laba ate bwojja ne weegabira service award in addition to service award ne weeterawo n'omusaala ogw'ekyama miliyoni 23 endala kakati gwe olowooza omusirikale wa poliisi akuuma wano oba omusirikale wa poliisi w'eggwanga afuna emitwalo 6 ye oba omulowoozaako ki nti gwe omusajja ofuna ebintu by'omubaka wa palamenti ofuna emmotoka biki byonna in addition ate ne bakwongerako emmotoka ya commission in addition ne bakuwa omusaala ogwa commission ne fiwero ogundi eza commission ng'ogaseko ate era n'ojja ne weegabira award ate era ne weegabira n'omusaala ogw'ekyama miliyoni 23 ng'owa poliisi oli aba alowooza te n'olwekyo bajja ku explaininga enjuba egwe omusana gwake enkuba etonye tewakyaliwo gwe bakyasobola kati kukonvinsinga nze ntadeko omukono okulaga nti I have powers over you Mr. Commissioner oba Madam Commissioner you should go with immediate effect kati tulina ngama Mpuga is masquerading Mpuga is not a commissioner ekibiina ekyamufuula commissioner kyamuyitayo but we see him masquerading as a commissioner oyo akyanoonya legalities endala ezijja okujja ffe tumanyi nti ali presenting opposition ku commission kati yezaake ati values ani values ziri mu state because it's a state which is protecting him on that position. Mpuga is masquerading as a commissioner. They chase him long time ago. He's a former commissioner. He's not a commissioner. Kati waddawo now transacting anything as a commissioner. It's illegal. It's illegal. Era kyova olaba nti is still on the commission ngali protected by the state. Kubanga tetusobola kuveena ate ne twogera ate ne tukola biri opposite.
ffe tugamba nga opposition tulina okubeera ekyokulabirako. Bwe bakugamba songa mbere tobuuza songa mbere, songa nyuma songa nyuma. Ati kakati kino kikyamu kyekiriwa kubanga bagenda okuleeta issue yonna eba emaze okutunulwamu. Nga kati eno mwe mwannamawulire mwagambanga nga babalimba mbu mu kibiina kya Nuupu balwanyisa Mpuuga mbu bamulaba w'amaanyi ne tubaga Mpuuga talina maanyi gaalina, amaanyi ge gaalina gakoma mu constituency ne mu nnyumba ye. Kakati bukya bamufuumuula genda omulabe kikyaliko. Kakati tukugamba n'okukugamba nti in addition to that temulowooza nti abaka ba palamenti bonna basiru, nti omubaka omumbu ye yalabye mu babaka abataddeko emikono mbu omubaka omu ye yalabye mu kino kyayisibwa palamenti. Lwaki ba commissioner bo tebavayo ne bakyeyogerera nti okumanya bano batulinako empalana twakiribetingako mu palamenti? Why do you think they chose one member to represent them? Nga yagenda ayogera agamba banne nti simanyi palamenti yakiteesaako. Kati gwe bw'otulaba engalabi zaffe olowooza nti tusobola okugenda ne tuteekako omukono nga tetumaze kwetegereza